Mama wataskalwe amanitwa nga Bobi ebintu ebifiire mu kooti bineewuunyisa kubanga basomya amaina basoma buli kyetaagisa kyona kyona ife nga abazaire twalidde okweyimirira omwana waife nze ni baba we twaliwo twawayo ebiwandiiko byaife era bakobya ti ebiwandiiko bituufu aye ndikwewuunya nze mbaire ndidye engano ne mwana wange aye ndikwewuunya lwaki tibampaire mwana wange. Gavumenti ya President Museveni muloga kulumiriza abaana baife muikomera bazira musango. My son has no case. Olwala amazima blokinze kuwene tagenda campaigning nga iganga ngenda kuddayo challenging Mr. Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda njagala akakiiko k'ebyokulonda nate kakakasensi tibye kaliko mu bya kiyaye olwo bannayuganda bajja kusalawo ekyokwekolera. Polisi n'amajengo Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okakasibwa nti agenda kulabika ku ballot paper ey'omwaka 2026 ekibiina kya NUP kyavaayo ne kitwalira akakiiko ak'ebyokulonda aka EC nga kabalaga roadmap yaabwe mwe bagenda okubeera nga bayita wakati mu kuwenja akalulu ku ntebe y'eggwanga lino erya Uganda. Era nga onako olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abadde alina okubeera mu district ey'e Mayuge akwoteeka ne district ey'e Iganga era yakedde kubeera nga agendako mu bitundu eby'e Mayuge eyo nno gye yakubye olukuŋŋaana gaggadde wabula bw'abadde avaayo ng'ayolekera mu district ey'e Iganga ab'ebyokwerinda bamusazeeko ne bagenda maaso n'okubeera nga basazaamu olukuŋŋaana olwo era awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'avumirira ekikolwa kino ne yeebuuza eri mukulu amanyikiddwako nga Simon Mujenyi Byabakama ng'agamba nti kyateekebwawo nti nze nzekka atalina genda maaso na kubeera nga ntuuka mu bifo bye nnina okugendamu era n'avaayo n'akakasa nga bwagenda okubeera nga akyalenjinga awo mukulu ono amanyikiddwako nga Simon Byabakama wabula bubadde tebuli busa ekitongole ekya poliisi kidduse bukubirire ku mitimbagano gyakyo ne kiwakanya ebigambo bino ebibadde byogerwa ekibiina ekya NUP nti bagaaniddwa okugenda mu lukuŋŋaana luno. Kale nno byonna tubikuleetedde atuula kalira oli ku mukutu gwa DPTV Uganda mu ngeri y'emu olunaku luno olwaleero angenaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi lwe lunaku olwali lwateekebwawo kkooti ey'ekanyanya esangibwa wali eri mu bitundu eby'e Makindye nga bwe lunaku lwe bagenda okubeera nga bakomyawo baganda baffe mu kkooti omuli Edi Mutwe, Akirawo Kivumbi, Alex Waiswa Mufumbiro n'abalala abawererako ddala omusanvu bweddu. Kale nno olunaku luno olwaleero bano baganda baffe ate basobodde kubeera nga balabikako mu kkooti newankubadde nga bannamateeka bagenzeeyo wabula okulabako kuba comrade bano bayise ku mukutu ogwa Zoom wabula era omusango gusobodde okubeera nga gwongezebwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Abantu bangi omuli ne bannamateeka bagenze maaso n'okubeera nga balaga obwennyamivu akwoteeka ne leader of opposition naye aliko byayogedde bwe tutuuka ku mama wa Bobi Giant oyo ye mukazi wattu agenze maaso n'okubeera nga akulukusa ne ku Maziiga atwegatteko mu kaseera mpaawo kaaga atugenda kubeera nga tubikutuusaako toseguka katukolemu katundu nnyo bwe kati then ate tukomewo tusosootole ensonga zonna nga bwe zirabise. DPTV Uganda, Down People Television. Buterevu nkwanirizaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga weekuumidde ku mukutu guno okyali ku DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Kale gwe wenna nga otwegasseeko olunaku luno olwaleero gwe guno omukutu ogumanyikiddwako nga DPTV Uganda atubeerawo nga tusoosootola ensonga zonna nga bwe zirabise munda mu ggwanga Uganda akwoteeka n'emitala w'amayanja era nkujjukiza genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ate mmwe abakadde beetuzenga
otambula naawe agenda mu maaso n'okubeera nga mutuweera video yaffe eno like. Gwe alina ky'oteesa oba kyewabula naawe twesange wansi mu comment section. Kale nno sigenda kubeera nga nkulira kadde wabula nzikiriza atugende mu mboozi zaffe nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero. Enkya y'olunaku luno olwaleero lwabadde lunaku olwateekebwawo kooti ey'ekanyanya emanyikiddwako nga eyekanyanya nga we bagenda okubeera nga bakomyawo baganda baffe omuli Edi Mutwe, Achireo Kivumbi, Bobi Giant, Alex Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada, Adorin Kaija, Alukenge Sharif, Kawes Tone, Anyanzi Yasin, Akoteka Neseru Nkuma Edrin, manyikiddwako nga Eddie King oba Kabeja. Kale nno lunaku luno lwabadde lwateekebwawo nga bano bwe balina okubeera nga badda mu kooti. Mujjukire ku mulundi guli bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakomezebwawo nti baleetebwa leeti essaawa kumpi zaalingana 10 era bagenda okuva mu kooti eno nga n'obudde bugenderedde. Kale nno buli muntu yenna n'eri bannayuganda babadde beesunga akaseera kano nti banaafuna batya amawulire gano nga baganda baffe basobodde okubeera nga bateebwa, wabula bakkanye kubeera nga balinda abantu bano nga mpaawo akubikako kya mulubaale era nga kooti n'ekabatema nti abantu bano tebagenda kubeera nga baleetebwa mu kooti wabula bagenda kubeera nga beeyambisa omukutu ogwa Zoom kwe bagenda okubeera nga bayita okuyisa obubaka buno. Era omusango guno agugenze maaso n'okubeera nga guwulirwa bannamateeka ne bagezaako kye basobodde okubeera nga bakola wabula buteerere tebasobodde kubeera nga bata bantu bano newankubadde bonna babadde balabikako eri ku mukutu ogwa Zoom. Kooti eno bwemaliriza etaddewo ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwezi ogw'ekkumi nga lwe lunaku baganda baffe bano bwe bagenda okubeera nga bakomezebwawo mu kooti. Era okusinziira ku bannamateeka akwoteeka n'abantu ababadde mu kooti tebabadde basanyufu nga baabulira kooti eno. Era wano omu ku bo kwe kuli akulira oludda oluwabula government, leader of opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Bisekezi avuddeyo n'alaga obwennyamivu bwe engeri kooti eno ajegenze maaso n'okubeera nga ewa ensala yaayo n'etagenda maaso nakubeera nga ate ereeta bakomredi bano, wabula njagala ngende maaso n'okubeera nga nkulaga akwakulira oludda oluwabula government nga avumirira ekikolwa ekikoleddwa kooti y'omukyalo ono amanyikiddwako nga Damali Aguma Asiimwe agenze maaso n'okubeera nga alemezaayo bakomredi baffe bano amukomera nga tebateereddwa ku misango egiteeberezebwa mbu beenyiga mu dduyiro abagenze maaso n'okubeera nga mbu beetaba mu dduyiro y'ekinnamagye. Kale nno akansooke nkulage maama wa Bobi Giant nga mukazi wattu agenze maaso n'okubeera nga akaaba Maziiga gamuyiseemu anti nga baganye okumuwa mutabani we nga kyewandiise nakubire nga n'omuto agenda maaso n'okubeera nga akisazisa bwenkanya nti abantu bano tebalina musango. Katumufune. Mama wa Taskalwe amaniikwa nga Bobi Giant. Ebintu ebikubiire mu kooti bineewuunyisa kubanga basomye amaina basoma buli kyetaagisa kyona kyona ife nga abazaire twalina okweyimirira omwana waife. Nze ni baba we twaliwo twawayo ebiwandiiko byaife era bakobya ati ebiwandiiko bituufu. Aye ndikwewuunya nze mbaire ndidye engano lye mwana wange. Aye ndikwewuunya lwaki tibampaire mwana wange. Gavumenti ya President Museveni Bloga kulumiriza abana baife muikomera bazira musango. My son has no case. Lwaki tibulwe kule bana baife bazira misango. Lwaki musiba abana baife muikomera. Baliko bati bali kunonereza bichi bye banonereza. Kulumiriza bazaire bichi bajaiwe buli naku. Nga tuwagire NRM emyaka mingi. Is that what they can pay us back? Nze nenda mwana wange president nenda mwana wange omwana wange babutole muikomera. Ba state bona bakazinga ife era bazaire bona bakazi balina abaana bana basubire one day one time it will happen to their children. Let us pray for them. I know God is here with us and God is hearing. He will answer our prayers. N'abali omwe abalamuzi bona bazaire nga ife tuzaala Dero chirikuza ido chija kuba ku mwana we somewhere somehow asobola okuba munsi da kuliya bamugemereyo oba anywhere abroad bamugemereyo bona bali chiona zenenda mwana wange
Mukwano gwange Maziiga ategawummulanga kinajjukirwa nti omukyalo ono si yasoose okubeera nga akaabira omwana we bano oba kubbo abagenze maaso n'okubeera nga bakulukusa ku mmunye. Tetuyinza kubeera nga twerabira maama w'omugenzi amanyikiddwako nga Muhammad Ssegirinya. Oyo nno ateekako n'omukyala atuzaalira Yasini Sekitoleko abangi gwe bamanyi nga Machete. Kale nno ne maama wa Bobi Giant naye agenze maaso n'okubeera nga kulukusa ku Maziiga. Wabula awo nga tuvuddewo njagala ate nkulage omukulu akulira oludda oluwabula government, leader of opposition, ng'agamba nti kino omulamuzi Damali Aguma asiimwe kyagenze maaso n'okubeera nga asalawo mu butuufu kibadde tekigwanidde. Katumufune. Tuwakanya ensala ya kooti era tetukkiriziganya nayo kubanga kooti beesigamyeko ffe tulaba mu mateeka tebiriyo. Waba ogamba nti omuntu olw'okubanga muto oli gwe yeeyimirira lwa myaka 2 oba emyaka 3 anti kaakati gwe agala okweyimirira olina emyaka 4 naye omusibe alina emyaka 42 oba 43 tokkirizibwa kumuyimirira. Tekikola makulu kubanga ne ssemateeka yakyusibwa ne batugamba nti omwana ow'emyaka 18 abeera muntu mukulu adult asobola okwesimbawo n'afuuka pulezidenti w'eggwanga. Kakati omuntu aba asobola okufuuka pulezidenti w'eggwanga ku myaka 18 ogamba otya nti omuntu ow'emyaka 3 ow'emyaka 4 tasaanidde kubeera sure tekweyimirira muntu olwokubanga oli amusingako emyaka 2. Kibaawo mu mateeka ekyo. N'ebirala of course bamanyi nti bye bakola tebiriyo. Kyokudola abeekwese mu ofiisi zaabwe ne beesibirayo ne bagamba nti bazze ku Zoom tebawadde ensonga lwaki n'abasibe tebaliwo no kubanga bamanyi kyebakola kikyamu. Ne kye bagamba nti kakati abantu bano bwe bateebwa bajja genda batataganye okunoonyereza okuli ekavule. Kunoonyereza ki okuli ekavule? Kuba ffe tubeerangayo era baba bagamba nti balina okunoonyereza bakukola ddi era bwe bakola emusiini yayonoonebwa takuba buli kanako abantu bayingira emirimu egy'enjawulo gigenda mu maaso n'ebirala. Kaakati bw'ogamba nti waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso n'olwekyo katusigale nga tubasibye kiki ky'oba otegeeza? Anti n'ekirala abantu bano bwe tunaabata tuba tulinyirira eddembe ly'abantu abalala. Ddembe ki eriwo? Mbadde mmanyi ababba ssente y'omwomusolo abo balinyira eddembe lyaffe kubanga ssente ezo zirina okuzimba enguudo naye ababba ssente batwalayo kumala ennaku 3 ku 5 ne babata. Kati abo bewaali badde olemerako in public interest kubanga bagenda kubba ssente endala naye bano mubeesibyeko nti bagenda kukyankalanya eggwanga batya kikyemutegeeza. Anyway eno ye persecution kwe kutuntuza tuze twogerako. Ekirungi nti bannaffe bano bagumu bagamba tebalina musango gwe bazza era bagamba tulemereko era nga 22 tugendako mawa tugambe nti kati wabeewo olwekwaso wamugamba nti atuleesa abantu abato tujja kuleeta ab'emyaka gya Mwai Museveni emyaka 89 kubanga weebali bamugamba nti nemwagala abakadde balina okweyimirira abantu bato. Tumanyi waba kijja mu mateeka naye tugenda kukomawo nga tugamba nti abantu bano bateebwe oba investigations temunnazikola kuba teziriiyo mubate bateeka kaluka kooti. Alright, yoyo Joero Ssenyonyi Bisekezi amungeri yemu n'omu ku bannamateeka abali mu misango gino amanyikiddwako nga Saamu Muyizi naye avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe n'engeri omulamuzi wa kkooti eno gyagenze maaso n'okubeera nga asalamu omusango guno era mu ngeri y'emu n'omulala era atali mu mativu n'ensala y'omusango guno ye Kato Mufumbiro era omulongo wa Alex Waiswa Mufumbiro nga naye yeewuunya engeri kkooti ajegenze maaso n'okubeera nga ekwatamu omusango guno. Nabyo ndowooza katubifune then ate nkomewo tweyongereyo. Nti omuntu alabibwanga mu nnabyabufuzi aba takyalabibwanga muntu wa bulijjo. Ekyo tulowooza kiri discriminatory tugenda kiwakanyanga bannamateeka wakati kafuuse kagenderera. Kooti olwaleero ena ensonga gyeyogeddeko nti abajulizi abeeyimirira bano abantu betwaleeta nti olw'okuba abamu ku bo emyaka gyabwe mito okwejeejaawe beeyimirira ng'ekyo kibamisa okweyimirirwa. Ekyo kipya mu mateeka bwe kiba gye kiri mu kuwabulwa naye si mu tteeka. Etteeka ligamba kasita omuntu aba omukulu
an adult of sound mind asobola okweyimirira omuntu yenna buvunaanyizibwa kumujjukiza biwadda mu kooti. Si ensonga y'emyaka yemu gye tugenda okutunuulira. Mulabye mwenna ng'abasibe batuwa obuvunaanyizibwa okuwakanya ensala eno. Yatugiwakanya bannamateeka tugiwa ekitiibwa kooti, naye tulina eddembe okuwakanya kooti kyesazeewo. Olw'abasibe tuwakanya ensala eno era tugenda kiraga ennaku z'omwezi 22 nga tuleeta abantu abakulu abasinga ku bano akakakuzo kakoleki kaveewo. N'ekirala tujja kusaba kwekolo kooti tulabe mu munyezo omulamuzi n'ez'abawoleza ba gavumenti batubabuulira amateeka ne batulowooza nti bagatakuse kifuula nnenge okulaba nti basigala mu kkomera bagezaako tukoowa tubakakasa tetugenda kukoowa. Brother wa Waiswa, carbon copy ya Waiswa. Koti gwetu wadde ruling yayo mukutyo kungi. Mukutyo kungi bobo olabye mukutyo kungi. Fa wadde wano kuva kumacha nga tulida sawa ze batugamba olabye nga ne koti engeri mbuwange. Kakati mu byonna tusobola okugamba nti yes, this is a road to freedom. Sinyangu. Si byangu nnyo bijja kubaamu embeera nga yinza okumalamu amaanyi naye ate ekyamazima tetulina kugwamu tetulina kugwamu maanyi, tulina okutambuza ensonga paka okufuna emirembe. Ndowooza kati eno price gyetulimu kubanga bw'owulidde omulamuzi oba kooti ndowooza bagamba kooti erina beeganye ng'egamba nti bano bato naye nga baluganda lwoyo gwe bali beeyimirira ne baayo abakulu naye naye ate bano abakulu nga honorable omulambo wa parliament kino tena kyakola ki kyategeeza kubanga talina relationship naki na muntu oyo gweyimirira. Kati olabira ddala nga bambi kooti nayo eri mu buwambe. Kyensinga okumanya mu byonna nti ennaku z'omwezi nga 22 23 eriyo okusunsula bamemba ba parliament. Si bwe ki 23 24. Alright, byebyo ebigenze maaso n'okubeera nga biva wali eri ku kooti y'e Kanyanya esangibwa mu bitundu eby'ekawempe nga kooti egambye nti baganda baffe okuli Edmutwe, Akirewo Kivumbi, Bobi Giant, Alex Waiswa Mufumbiro, okuli Jeno Sauda Madada, Dorini Kaija, Lukenge Sharif, Akawesi Tony, Nyanzi Yasin, Serunkuuma Edrin bagenda kubeera nga bakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 22 Oktoba. Awo nno njagala tubeere nga atuvaawo atugende mu nsonga endala eziri ku tebo yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Ffenna tumanyi anti ekibiina ekya NUP akyagenda maaso n'okubeera nga kiweebwa oba nga kikkirizibwa okuleeta candidate aneesimba ku ntebe y'eggwanga lino erya Uganda era nga bwe bamaliriza bwe bati okubeera nga baweebwa empapula za nomination baateekayo pulaani yaabwe batya bwe bagenda okubeera nga batambulamu mu campaigns era ekibiina ekya NUP roadmap yaabwe akakiiko ak'ebyokulonda aka the electoral commission kagenda maaso n'okubeera nga kagikkiriza ne kabagamba anti mugende maaso n'okubeera nga mugiteeka mu nkola. Kale nno n'ekibiina ekya NUP ate kyali kibi ne kiteekateeka candidate waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne kimugamba anti ffe tugenda kubeera nga tukuwerekerako era campaigns zimalidde ddala lunaku olwaleero atubadde tukutte lunaku lwakutaano era nga olunaku luno olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakedde wali eri mu disitulikiti ey'e Mayuge. Embeera yatandise nnungi nnyo lwa nsonga nti n'embeera y'obudde yabadde nayo nungi nnyo newankubadde nga akafufu side zeeyo n'amakubo si malungi wabula embeera yabadde yatandise kubeera nga kale kwegamba yeeyagaza nti buli muntu yenna gye yandigenze maaso n'okubeera nga asuubira wakati mu lugendo olwo nga we bali awo kakubo akalungi akakolansi poliisi yagenze maaso n'okubeera nga ebalagira nti poliisi nga yambibwako amagye yagenze maaso n'okubeera nga ebagamba
nti kati luno musoke muluveeko kakati mukwate ku kyettaka mulabe bwe munaaba mugenze mu gavumenti empya enguudo ze munaatandikirako okubeera nga mukola era bwetyo yabalagidde ne bava ku main road bwe batyo ne babranchinga off ne bagenda mu maaso n'okubeera nga babayisa eyo mu myala ewatategeerekeka nga bw'oyitayo n'omuddo agugenda mu maaso n'okubeera nga gukukuba suulwe wabula ekibiina ekya NUP ate kyagenze mu maaso n'okubeera nga kiteekawo mpaka yonna era ne kigenda mu maaso n'okubeera nga kigamba abawagizi baakyo bagende mu maaso n'okubeera nga bakozesa ekkubo eryo lye bagenze mu maaso era n'okubeera nga babawa wakati mu lugendo olwo nga bamaze okubeera nga era ababalagira abantu gye basanze mu byalo eyo babadde basanyufu nnyo nnyini ddala olw'okubeera nga balabe ku kandidate waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwagalwa w'abangi nga bagamba kabule dda omulundi guli 2021 bagenda mu maaso n'okubeera nga bakulemesa okutuukako mu bitundu byaffe eno naye ate kitusanyudde okubeera nga munnange olabiseeko nga bwe kiteekeddwa okubeera nga kiba newankubadde ng'abantu bano baali basalawo dda wabula baagala nnyo okubeera nga balaba ku kandidate waabwe bamulage ku mukwano abamuwadde ku menvu bamuwe abamuwadde ku bikajjo nabo bamwetikkire bamuwe abamuwadde ku mayuni abamwetikidde ku fene kale nno abantu bo mu byalo bibagenda maaso n'okubeera nga boolesa kale nno lugendo lwabadde lulungi nnyo newankubadde ng'era abagenze maaso n'okubeera nga babayisa eyo wansi mu mayuni gy'ogenda maaso n'okubeera nga olaba mu ngeri y'emu era poliisi yalabye abatuuze tebakiinaako buzibu bwe muba nga mumuyisizza wansi eyo mu mayuni it's okay no problem fe tujja kgenda mu maaso n'okubeera nga tumuwerekera poliisi yagenze mu maaso n'okubeera nga ebakulembera neegezaako kubeera nga buli His Excellency wayagala okubeera nga ayanguwa atuuke eri abawagizi be nga emmotoka ya poliisi eno ey'amagye egenda mu maaso n'okubeera nga ebeekiika bwe bayita sayidi eno nga yeekiika ngedda sayidi eno era nga bogenda mu maaso n'okubeera nga ogiraba nga tebawa gap gwe bayinza kubeera nga bayitira mu ngeri y'emu His Excellency yawaliriziddwa okuva mu mmotoka n'ababuuza abaayi mufaaki nze nateekeddwa kubeera nga mpita wano wansonga nti we muŋŋambye wabula mugenze maaso n'okubeera era nga munnyigiriza paka bwe nvuddeyo kwegamba yanvuddeyo n'alaga obutali bumatiivu bwe era bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga bamuleka ne yeegazaanya ekkubo era nga babadde ababadde bamulindiridde sayidi ndala wabula ate bagenze olaba ng'ate okusinziira gye bamubrancingidde off n'ayita era nga nayo wabadde walala wabula finally yamaze n'atuuka awabadde olukuŋŋaana kuula amalungi wabadde enkuyanja y'abantu emitwalo n'emitwalo nga gimulindiridde okubeera nga gimulaga essanyu era nga gimugamba nti tuli wamu naawe okubeera nga tugenda kukulonda ofuuke pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda mu kalulu ka bonna akabindabinda ak'omwaka 2026 ogende maaso n'okubeera nga okulembera eggwanga lino mu bintu His Excellency byagenze maaso n'okubeera nga amenyako bwe yakutte omuzindalo bw'ati yagenze maaso n'okubeera nga agamba abantu b'emayuge yabagambye nti wano buli muntu ali wano emayuge nkakasa butereevu agenda maaso n'okubeera nga yeegomba ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala era n'abagamba nti mmwe ab'emayuge ate musanidde kubeera nga mwegomba Kampala buli muntu naye kanveeko wano ngende Kampala wabula yabagambye kakati bwe munnannonda n'enfuuka pulezidenti wammwe ngenda kakasa nti ne mayuge eno gye mulabanga eringa mayuge kakati nno ngenda kwegamba ngenda basigira ekifaananyi eky'e Kampala ne mayuge yammwe ngibafuulire Kampala kwegamba nga tewaliwo oba mukisa gwonna oba kale nakuwankawanka genda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekimanyikiddwako nga Kampala wansonga yagambye nti agenda kubeera nga azimba ekitundu kyabwe akituukagane ku mutindo ogwenkanira ddala ekibuga Kampala n'okusingawo mu Uganda empya mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yategeezezza abantu b'emayuge anti gavumenti eno eya Mwami Museveni esente zegenda maaso n'okubeera nga egenda kusaasaanyiza mu kampeyini zino ezigenda maaso n'okubeera nga bagulirira abalonzi basomba abantu kwegamba basasula abantu abamu bagende maaso n'okubeera nga batattana erinnya lya NUP yagambye nti zino zennyini sente ze bayonoonera mu bino eby'ekisiru zisobola okubeera nga ate zibayambako naddala mu byobulamu ne zitereeza ebyobulamu wano munda mu ggwanga Uganda era mu ngeri y'emu ng'era bulijjo bw'akyogera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo
Mitembo yagambye nti ffe twakula nga batugamba nti eno Busoga nungi nnyo era nga ne Uganda bagiyita Pearl of Africa wabula tunulira Busoga ejjudde ebyobugagga wabula ng'abantu baayo baavu nti ebyobugagga byonna ebiri mu Busoga wabula gavumenti eno ategenda maaso nakubeera nga ebivaluwinga ebyeyambisa bo bokka na bokka ka gurupu k'abantu akatono olwo nno ne bagenda maaso n'okubeera nga baleka abantu b'e Busoga mu bwavu obutagambika kale nno era n'enjala neesukkirira enjala gye bayita ani amuwadde akatebe era His Excellency yagambye nti mu New Uganda eno Busoga asigenda kubeera nga mbu abalima ebikajjo bagenda kubeera nga balima bikajjo byokka mbu omuntu agenda kubesingirawo ku bikajjo byokka mbu olima ebikajjo olwo kiba kiwedde n'agamba nti kati ebyo bikajjo bye mugenda okubeera nga mulima tugenda kufuba okulaba nti nno tubigattako value nti obiri olima ebikajjo byo oba ttani otunze mmeka wabula nga olina value gy'ogenda mu maaso n'okubeera nga ate oganyulwamu kale nno lwerwo olukuŋŋaana mu bumpi obwabadde wali eri mu kisaawe emayuge kuula amalungi enkuyanja n'enkuyanja nga zizze okubeera nga zeerolera ku mwagalwa w'abangi amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kale nno His Excellency bwe yagenze maaso n'okubeera nga asibula abantu b'e Mayuge yabagambye nti mbalekedde omuntu abantu ab'enjawulo abagenda okubeera nga bababeeramu era n'agamba bantu bangi bajja kujja n'obukoofiira nga beefuula aba NUP wabula bwe tutuuka wali eri ku ballot paper kakasa nti awali ambuleera wobeera otiikinga era n'agamba nti oyo omuntu anaabeerako ambuleera bwe tujja okubeera nga twesize ate yajja okubeera nga akuweereza bulungi naddala mu Uganda empya bw'atyo bweyageze maaso n'okubeera nga abasiibula era n'addamu n'aluteekamu engatto bw'atyo ayolekere mu disitulikiti ey'Eyiganga wakati nga batinattina mukwano gwange era olugendo lwagenze maaso n'okubeera nga lutandika bulungi nnyo nnyini ddala n'enkuyanja y'abantu ng'egenda maaso n'okubeera nga emuwerekerako wabula era nga bwe nakutegeezezzaako nti poliisi abatabangula mirembe era nga bulijjo bagenze maaso n'okubeera nga babulookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Kyagulanyi ne bamugamba nti agenda maaso n'okubeera nga kakati olikyusa lirabemu gy'ova gy'obodda kale nno wakati awo nga tewali nnyo nansasagge bano abatabangula mirembe bagenze maaso n'okubeera nga baka oba bakookinga gino emigemera wala nga bakugaba batiisatiisa abawagizi b'ekibiina ekya NUP era wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo we yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti mu Uganda empya bano abasirikale be mugenda maaso n'okubeera nga mulaba abali wano bagenda kubeera nga bakuuma mirembe so si kubeera nga ate batiisatiisa bannayuganda era wano mu ngeri y'emu omukulu Secretary General w'ekibiina ekya NUP David Lewis Lubongoya yalabiseeko ng'agenda maaso era n'okubeera nga awooyawooya abantu bano ng'ababuuza nti okusinziira ku programu yaffe gye twawa akakiiko k'ebyokulonda aka the Electoral Commission kaali kalaga nti zino essaawa zino zennyini tulina kubeera mu disitulikiti ey'Eyiganga then kati WhatsApp ekitugaanye okubeera nga tweyongerayo lwaki mutukiise emmotoka zammwe ne mutugaana okubeera nga ate tugenda mu maaso akkiriza nsooke nko ku maloboozi katini nnyo nga leader nga Secretary General w'ekibiina ekya NUP ayogerezeganya ne bano abakuuma ddembe oba be baakazaako abatabangula mirembe kale katumufune Alright, awo nga Secretary General w'ekibiina ekya NUP
ayogerezganyamu ne bano abakuuma ddembe era mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo President we 10 addako w'eggwanga lino Uganda yakutte omuzindaalo n'agenda maaso n'okubeera nga aweereza ebigambo bino omukulu amanyikiddwako nga Simon Mujenyi Byabakama n'amugamba Byabakama ddala okakasa ogenda kubeera nga otunula butunuzi nga bano abatabangula mirembe abatugaana kulaale era ne yeebuuza nti ddala Byabakama affe tetulina kubeera nga tukkirizibwa kuba kampeyini nga bano bannaffe bakandidate abalala bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakuba kampeyini n'agamba nti ekisooka NUP bagenda maaso n'okubeera nga bagiyisa mu bifo ebyewala olwo nno bagikeereyese okutuuka ku venue n'agamba naye ate bakandidate abalala atugenda maaso n'okubeera nga tubalaba bo nga bayita mu main roads era nga tewaliwo yadde n'omuntu n'omu abakuba ku mukono kale nno kansoke nkuwe embeera nga bwe yabadde nga His Excellency agenda maaso n'okubeera nga abuuza Justice Simon Byabakama Banga chigwe abamini bali Kenya presidential candidate abalala bonna babadde bakampeyinga kukyanga tutandika kampeyini eno tebatukkiriza kutambulira ku luguudo lwonna lwakolaasawa 3 mwalabye tetwayise okutuuka emayiga amakulu gonna bakakadde olunaku lwaleero tulina kubanga tukampeyininga mu Iganga municipality tukumye empisa tukumye obuntu bulamu tukumye amateeka naye ate poliisi n'amagye be bamenya amateeka sawa zino budde buyite tulina kubanga tugenda kampeyinga Iganga ne mutunulire bagudde bagaddewo amakubo tebaagala tukampeyininge kiki kyebagenderera nabagamba kamera zammwe zibeereko bano bamenyira amateeka naye nabo bali wansi w'amateeka baagala okufuna ensonga yonna etabala abantu baagala okufuna ensonga yonna etta abaana b'abantu emikono gyonna enyigire bagala kutya abaana b'abantu ekimandise mubalaba Mwami Byabakama agamba ekyapasoni w'akakiiko k'ebyokulonda aze alaga kyekubira ebbanga lyonna TV zonna njagala mutunuze eno kamera because I want to ask Mr. Byabakama publicly. Mr. Byabakama, are we not allowed to campaign and yet we are presidential candidates? Why are some candidates allowed and we are not? Why are certain candidates allowed to campaign and we are not? We need the answers to this. Tuchakumye mirembe, tuchali bantu balamu, ne bannayuganda basaba mulembe basindikiriza kutuuka ku kiseera bagenda kwekyanga. Tuliziganye, njagala mubeere ba mirembe. Mumpulirize zino kampeyini zakatandika njagala mubeere ba mirembe njagala ensi yonna erabe ekigenda maaso mu Uganda. I want the whole world to see what is going on in Uganda now. This is the Uganda police, this is the Uganda military. They pushed us away from the urban areas, they pushed us in the rural areas, but they are still blocking the roads as if they want to do danger to us. I want you to still be non-violent, to still be disciplined and peaceful, but to be assertive. Tuina okucampaigningira Iganga kuba gye tulina okubeera.
sharing a video, sharing a video, sharing a video, gisharing. Olede mbagambye nti programu yaffe ya campaign eraga tulina kubeera mu Iganga municipality nga tukampaininga. Olunaku lwajjo n'olunaku lwakosajjo wabaddeyo bakandidate nga bakampaininga. Bwe tulina okubeera wabaddeyo candidate nga campaigninga olunaku lwajjo, naye poliisi egamba tetukkiriza campaigninga Iganga, nti bwe tuba twagala tugende tukampaininga ewantu walala wonna wonna. Tetugenda campaigninga wantu walala wonna wonna. Tulina kubeera nga tukampaininga Iganga mu Iganga municipality we tulina okukola campaign yaffe, era ne bakandidate baffe tubayina. Kaakati basebo ne banyabo, nsinziira wano nga nsindikira mwami byabakama message, nga nsindikira police message nti tetugenda ku campaigninga walala, tugenda ku program nga bwe yakkiriziganyizibwako. Tuliziganye Alright, yoyo omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Hamitembo era asinzidde wano n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ngenda ku challenginga a Justice Simon Mujenyi Byabakama nga mulaga obutali bumativu bwange lwaki bano ab'ebyokwerinda babeera bannemesanga okutuuka akulale zange olwo gye babeera banzikiriza n'entuuka bankeereyesa n'entuukayo rate. Anabyo ndowooza katusooka tubifune then ate nkomewo nkuwe ekiwandiiko poliisi kyetaddeyo. Nze kuwe ne tagenda campaigninga Iganga. Ngenda kuddayo challenging Mr. Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda, njagala akakiiko k'ebyokulonda nako kakakasensi tibye kaliko mu bya kiyaaye, olwo bannayuganda bajja kusalawo ekyokwekolera. Olunaku lwaleero ngenda basaba poliisi n'amagye nga bwekkubo basaba muleme kulwana nabo. Zirame manyi mwina obusuulire bapapa muliyo. Alright, oluvannyuma lw'ebigambo ebyo kakati n'amawulire gabadde gagenze maaso n'okubeera nga gadduka ku speed ya yiriyiri. Ajjukira nti kino kibadde tekinnaba kubeera nga kirabikako mu campaign eno, newankubadde nga kyalabikako wali eri nga His Excellency yagenda maaso n'okubeera nga ku lunaku lwe yasookera ddala okubeera nga agenda okuyega abantu, wabula gano amawulire gadduse ku speed ya yiriyiri nga omanyi nti social media egenda maaso n'okubeera nga etambuza mu buli kimu. Kale nno poliisi edduse ku mikutu gyayo emigatta bantu okubadde omukutu ogwa X negenda maaso n'okubeera nga etegeeza mbu twagala okutangaaza ku kino ekibaddewo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Okitoba akulaale ebadde emayuge. Egambye nti laale y'emayuge ebadde kugamba ebaddeyo butereevu nga tewali agikubye ku mukono. Kale nno eyeeyiganga nti President w'ekibiina ekya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu akozesa ekkubo ekyamu kyebava bamulagidde mbu akozese ekkubo eddala. Okusinziira ku kiwandiiko kino egamba nti the National Unity Platform Presidential Candidate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenze maaso n'okubeera nga ategeeza mbu tumuganye okubeera nga yeeyongerayo mu Iganga Municipality ng'ennaku z'omwezi 3 Okitoba mwaka 2025. Era poliisi okusinziira ku kiwandiiko kyetaddeyo egambye nti twagala okubeera nga tukiralifayinga nti leero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Okitoba tusobodde okubeera nga wabadde walina okubeerayo laale 2, laale emu ebadde Mayuge akwoteka ne laale endala ebadde mu disitulikiti ey'e Iganga. Era negamba wano nti laale y'emayuge ebadde successful nti yo esobodde okubeera nga ebaayo, wabula egamba nti wakati mu lugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'agenda mu disitulikiti ey'Iganga nti His Excellency awamu n'ekibinja kye abagenze maaso n'okubeera nga baweebwa amagezi ku luguudo lwe balina okubeera nga bakozesa olubatuusa mu Iganga Municipality. Era ne bagamba
nti naddala oluguudo lubadde lugenda okubeera nga lubasuula ku kisaawe ekimanyikiddwako nga Namungale grounds era ne bagamba nti bano basobodde okubeera nga mbu bakozesezza shortcuts mbu ekkubo lye badde balina okubeera nga bayitamu asiri eryo lye bagenze maaso n'okubeera nga bayitamu era mbu bunnambiro bagenze maaso n'okubeera nga babategeeza bakozese oba baddeyo bakozese ekkubo ettuufu lye babadde bagenze maaso n'okubeera nga bakkaanyaako mbu n'olwekyo basazeewo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Metembo mbu asazeewo okugenda maaso n'okubeera nga akansolinga olukuŋŋaana lwe wabadde alina okubeera nga akubya oba nga atuuza eri mu Iganga era neeragira negamba nti bagenda maaso n'okubeera nga bagamba ekibinja kino ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini mbu bagende maaso n'okubeera nga bagoberera ebiragiro byagenze maaso n'okubeera nga biteekebwawo olwo nno basobole okubeera nga bafuna kampeyini ennungi n'enkuŋŋaana ennungi nga tezigenze maaso nakubeera nga zitaataaganyiziddwa wamma okusinziira ggwe kikyolabye osobola okugenda wansi mu comment section naawe abaddeko ku live n'ogenda maaso n'okubeera nga otutegeeza ku ki kyolabye n'olw'ensonga eyo asigenda genda maaso nakubeera nga nsukkako wano wabula okuleka okubeera nga tukwagaliza akaseera akalungi atulabagane mu mboozi endala zetugenda okubeera nga tukuleetera nga bulijjo nkoze ne producer wange omulungi adde Brazilian Abe ku mapeesa oyo nno abeerawo okubeera nga aganyiganyiga n'akutuusaako ebintu eby'enjawulo olwo nno amaaso go ne gatagenda maaso nakubeera nga gembowa Oh, Mr. Pilot, simanyi oba ennyonyi azivugirawa oba yakwanye mukazi nga akola mu nnyonyi nze naawe byonna ndooza ajja kujja tujja mukolako wano ka hot seat agende maaso n'okubeera nga atutegeeza wamma nga bulijjo Muganikiz 56 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest katuddeyo tugende maaso n'okubeera nga tukusaggulira emboozi endala nnyingi mubeere bulungi mweraba